nakusuubiza nti nja kuba nkomawo ne mwami Ssenfuka ayongere okukusogolera biki ebikwata ku ddagala lyeyazuula ku bulwadde bwa sukaali n'ekirwadde kya sukaali kyennyini. Olunaku olwaleero gw'omulabi wa Bbeg Media nkugamba nti weebale nnyo kubanga okyalaba ebisinga okugasa kubanga obulamu bwe bugagga. Teri mulwadde mugagga kubanga ne bw'onobeera mugagga ng'oli mulwadde ssente tezikugasa. Yensonga lwaki ffe twasazeewo okukuleetera omusawo akujjanjaba akubuulire n'ebikuluma. Bangi muyinza okubanga mulina obulwadde bwa sukaali naye mbadde temukimanyi. Bangi mulina obulwadde bwa pressure naye temumanyi n'endwadde endala nga kookolo. N'olwekyo nno mwami Ssenfuka mukomezzaawo mu kitundu ekyokubiri agenda kuba olwaleero omulimu omukulu gwatubuulira bwe bubonero bw'endwadde ez'enjawulo. Naye ng'olunaku olwaleero tuli ku bulwadde obwa sukaali. Mwami Ssenfuka sooka obuuze kubawuliriza tuli twakoma obagambye nti genda mu ddwaliro omusawo yalina okugamba omutwe ogukuluma gwa pressure oba gwa malaria, omugongo ogukuluma gwa musujja oba okaddiire. Sooka obuuze kubawuliriza tulyoke tusumulule entanda ya leero. Abatulaba mbalamusiza abalabi ba Bbeg TV mbalamusiza mwebale n'okubeera ku mukutu guno mugwekuumireko mugenda kumanya ebintu bingi ebifa eyo mibiri gyammwe bye mutamanyi. Sabagamba nti sukaali waba akukutte asobola okukwata omuntu yenna talina kasobola akukwata ne waba pulezidenti sukaali amukwata oba wamagye atya akukwata. Era sukaali akwata n'ebisolo. Sukaali akwata sebe ebisolo mukama wange nga kinte embwa, ekapa, embuzi, ente, zonna ebyo zonna zikwatibwa sukaali. Munnayuganda asembayo okutegeera ebintu bino yalowooza nti era bwe tuba tutabula sukaali batugamba teekamu mutono sukaali alwaza, sukaali embwa nazo zimunywa. Kakati mukama wange sukaali si alwaza, sukaali si alwaza omuntu. Era abantu abasawo bagamba nti beera wala ne sukaali. Oba omaze okumulwala kati womala okulwala obulwadde bwa sukaali bagamba nti kati olwo sukaali oyo akwaffectinga akutawaanya w'omunywa. Naye ng'abatuuliza sukaali yennyini ono gwe tunywa mu kikopo si yalwaza naye womala okumulwala ne musawo nagamba nti kati olina obulwadde bwa sukaali n'onywa ate omungi. Kati awo akola bubi omubiri gwe kubanga omubiri gwe tegukyalina busobozi bumukontrolinga kumusengejja. Kati abatuuliza bw'oba obulwadde bwa sukaali bagamba nti ojja ekifu ku maaso oba tokyalaba bulungi. Kati jjajja wange ye teyayatula ku bulwadde ku kigambo sukaali ye byali amanyi bya kookolo. Kookolo ye yamwogeranga naye sukaali naye ye ng'agamba nti waliwo olumba olukwata omuntu n'okukwatibwa kasumagizi. Mukama wange nga bwe lwetulabwa oti mukama wange kata tuba nga tunyumya n'osiimuukako nengenda okulaba nga wasiimuzeeko dda nekubonako wange awo weenoonye mu sukaali oyinza okuba nga sukaali atandise okukyalira. Babiwulira abasumaagirira waliwo gwe nandyogedde naddala okumala okulya bwoti n'otandika okulya ng'otulo tukutte ng'omanya nti olabika olina kulwala sukaali. mbadde ngamba mba nzikuse tokerimbukadde nedda ssebo. Abasawo bakitwala wala ne bagamba nti no ne batandika okuwoninga. Ekyokubiri okufuuyisaafuuyisa ekiro emirundi emingi ennyo. Bw'oba musajja ng'ozze emyaka n'okuddaala gulu bayinza kirireetingisa ku bya prostate naye bwe bitaba bya prostate baga nti sukaali ayinza okuba nga agenda kukwata. Omuntu ekiro oli mu kunoonyereza omuntu ekiro agwanye kusituka mirundi emeka okunkumula. Abasawo bagamba nti gyandibadde ebiri. So bw'oba osukkamu ebiri n'oyingira esatu ena. Kati bw'oba osukkamu ebiri weenoonye oba tuwadde tonnebaka wanywedde biki ebingi oba tolina bye wanywedde n'osukkamu ebiri n'obeeramu esatu ena. Waliwo kubanga wanywedde obuugi oba omwenge mukama wange akawago ne kajjula bulungi omwenge. Kakati abatuuliza ngambye amaaso okugjako ekifu akusumagira nga wakamala okulya ako akabonero kakubiri okusanyalala ako kakusatu. Kakati ekirala okubeera nga ku makya obudde bukya toyagala kuzuukuka oweddemu amaanyi oba munafu nnyo okusitukasituka ekiro nkyogedde. Kati omwonga mwe mulina okukola ki mwe mulina okuba nti nno owulira obuyiso mu bigere oba ne mu mikono obufumita n'omuliro era mu bigere nga bibuguma oba bikwakirira oba owulira birimu omulimu nga togutegeera ng'owulira okulya nga byayagala okuteekako mu mazzi bikakkane bw'ogenda biteekako mu ngatto oyagala oziggyemu mangu n'ebigere biruma amabwa gaganya okuwonera. Abasawo balaba ebbwanga liganya okuwona either balireetingisa ku sukaali oba ku kansa. Kati ebyo nawe obiraba genda okebere ki genda weekebere. Ekyokubiri okuluma omutwetwetwe olusujjasujja ebyo byonna naye era ffe tugamba nti era obubonero obwo obulaba teweetuuma nti David yali ku lediyo n'ayogera ku TV n'ayogera bw'ati ndwadde sukaali. Nedda
era tugamba obubonero bukuyambe kumanya ki ekyokola ogende w'omusawo bwakebera ye abakutuma abasawo be batuuma kati Ssenfuka akebera oba Ssenfuka jjanjaba be bakebedde Ssenfuka jjanjaba be bakebedde kubanga nze ng'atali musawo nti nagende Makerere n'ensoma naye nze kata bamala okukulaga nti ono alina sukaali era bagambye percentage ya sukaali we eri bweti kiddako bujje wange kuteeka ku minzaani kumanya kirozo na kulijjayo sukaali ogambye nti akwata abantu akwata ebisolo ate abaana abato abakwata kubanga ono mu Uganda waliwo bwe yakwata nga walunaku lumu baamuzaala ku ssaawa 11 nga bukya ku ssaawa 6 ogw'emisana abasawo ne bamukebera ng'omwana alina afunye sukaali biki okusinziira ku kunoonyereza kw'okoze by'osuubira era by'ozudde nti bino byemu ku bivaako obulwadde bwa sukaali butonde bwansi nze ekyo nakyo bakiryetaagiza pulogulaamu obutonde bw'ensi kiwanvu abatuwuliriza naye omuntu wagandina obutonde bw'ensi bwalibadde bukyankana kambalage ku buno abalala bye balaba tulabye ente ezifa nga zifudde kyeya tezikyalina muddo emigga ne gikala emuti ng'ogwo ne gukala kati okwandibadde omuntu obutonde bw'ensi nga bukoseddwa ebintu byoyinza ofuna kansa na sukaali naye obutonde bw'ensi abatuuliza bukosebwa kiki ekibukosa si kutema miti gyokka emiti gituyambako okendeeza kulisikiza endwadde naye ebimu kati ebikikyasinza okuleeta obuzibu ebisobola okuleeta emandiso nga ya sukaali omuli weevuzi zino ezikozesa gano amayengo weevuzi amasimu getubeera nago electroniki ayitiridde emikadimotoka ebintu bingi kati ensi eri contaminated ndimu obutwa bungi contaminated nzakitegeeza nti omuntu yatondebwa ateekebwa ku nsi naye alinawo ebibye byataddewo katonda byatateekawo kati ebintu bino bitandika okukosa okwonoona so kati tolina kyojja kukola n'ogamba nti nno nze kanneewale kino neewale sukaali ajja kukwata naye kati buli ekibaddewo ekyomutawaana bwakukwata baga nti ojja kutuusa kufa ng'oli ku ddagala tojja divaako kati nze awo wenzijidde nenkyusa ekintu nenga nti sukaali twagala beera ng'endwadde endala tukwate we tukumanya tugende mbasabo batuwe eddagala mpone nzireyo ku mirimu gyange omulala bw'alikomawo nankwata era ekibuuzo ekyo abasinga badde bakimbuuza nnyo ambuuza naye taddira ddala kati ekyo omutuufu wenyuya nenga ntaddira nze nalisabye aleme kudda nate bwe mba nkyogera mbaako wenkoma obeerako percentage neŋŋamba katonda yakutonda nga tomulinawo aba yakukwata kati nze ne mu kujjanjaba ekizibu sigamba nti talikomawo ekizibu wakomawo emirundi gye nakwatibwa omusujja bukyanganzaalibwa sigimanyi muwenda naye obuvunaanyizibwa bwange bulya nti gunkutte nenziruka mu basawo ne bagukebera olwamala okukebera ne bagagenda omira erimu nga nemira nempona nenzirayo gumirimu gyange bwe bava wano ne bakyusaamu nti kati fansida mumuveeko akati mukwinini tulese lino kati ekyo kikyusa tetunoonya gamba nti nno kati nze gwe nasooka okujjanja basukaali amaze emyaka 11 taddanga naye yaŋŋamba kati omulala nabwakomawo nze nasasula ewuwo nfunyemu emyaka 11 nga ndi mulamu siina wannuma naga nti ate bwalikomawo ewuwo manyiyo nja kujja nno nedda twogedde ku bubonero akabonero akasinze okunkwatako biwundu bino tobyogeddeeko abantu tulaba oli alina amabwa tegawona biva ku mukono olidda ku gguluku kati ebbwalya sukaali aleeta ebiwundu kubanga abasawo bagamba mu mibiri gyaffe tulinamu obusuwa obutono ennyo sukaali abwokya oba omulina mu mubiri kati wamala okubwokya ekirungo ekiyita mu busuwa obwo nekigenda nga kitambula omubiri okukyekinga omubiri okulaba oba mulamu kikuume mulamu obusuwa obwo bwokyebwe kati womera ekiwundu tekiwona kubanga buba tebukyasobola kulwanyisa nnyama eno ekoze eki nnyama eyo kati abasawo bagamba bakitya nnyo kati abalaba ekiwundu nga tekiwona nga baga nkyekinga ku sukaali kyekinga ku kookolo kati ekyo ebyo ebiwundu byebyo ekyokubiri naye n'ekirala waliwo sukaali asobola okujja n'atali kubanga oyinza okulinda obubonero najjira mu kabonero abamu abakuba bukubi nebagwa nebagamba bamulonzi wali nga akulaputinze bagenza okuma nga sukaali ali waggulu tewafuna kiwundu tewegendereza kusannyalala tofunye kulumizibwa kwonna waliwo abantu abalina emibiri nga nayo ne bemanyi babiri mu nsi muno
nga yo omusujja we gumukwata oyinza omupima nga ali plus naye nga gasi talina kyawulira atambula omubiri gwe mugumu omusaayi gwe mugumu kati abo waliwo ebika by'emisaayi ebyo naye kati ffe tugamba kyoba okola teweetuuma nti ndwadde sukaali mu mwaka olamba bagendako mu basawo emirundi egi ebiri bakebereko bakebera bakebere ne sukaali sukaali ogambye akwata abato akwata abakulu naye wagambye ekitundu ky'omubiri kyasinga okukosa bagiyita nnuuni ng'ogyeko ennuuni kitundu kyekirala omuntu kwasobola olabira kati koyinza okulabira ekirala bamukeberera mu kilo ne bamulaba abasawo be bakikola ekyokubiri abasajja bagamba nti sukaali waba agenda okubakwata oba abakutte banafuwa mu butonde bwabwe mu nsonga z'amaka bwe bagamba abasawo era nakyo basobola okireetingisa ku ekyo sukaali nza nkerewa omusawo lwaki amaaso gange galiko olufu ekisinga obukulu kugenda wamusawo nakukebera bwamala okukebera nakusanga olwadde sukaali gende wa Ssenfuka nakuwa eddagala limere mbadde ngamba ngende wa Ssenfuka naye teri musawo asobola kusanga sukaali nova mudwaliro nga takuwadde eddagala yakuwa eddagala naye ffe kyetugamba nti bw'onooba nga oyagadde genda wa Ssenfuka ye musawo yakuwadde ebyala ng'olimira nga bw'oteekateeka ogenda wa Ssenfuka n'amanya ati erimponyezza mira lyebagaba kati mu conventional medicine oba mu ddwagala eribaddewo eryekizungu bo tebanna bakulangirira nti balina eriwonya sukaali bobagana likubeezeewo mpaka lwoli okola kwe kuliwandiika tulikite mu bitabo ndifuneko obwa patent oba patent bwe bwannanyini oba copyright kati awo yenna alibaawo alisoma mu kitabo kiri n'alibakolera ne muwona ekitabo kyaggwa kikyali mu kyuma mukama wange tekinaggwa kuba pulezidenti yagamba agenda kumupa sente mbiwandiika waleeta nazireeta mukama wange naye bwanazireeta ojja kubiwandika tugende nesiriza nti biwandiike kwagi babiwandiikiza mwami Museveni mbadde naye mutaaki ngaaga nti ajja kuzimpa era bwanazireeta ngenda kukola ebyo bintu bayi yagamba nti akatufune mangu kaatona omuntu omwangu ayinza okanaye omusajja oyo naye okuwandiika nti omululuuza tomako kikuta ekirikiti leetako mulandi nti byetaaga pulezidenti ebyo nabyo kati mukama wange bwewa wakubiwandiika bwomala obiwandiika ate okolera n'eddagala otegere ebirungo ebirimu n'ebirungo naye babiwandiika okusobola obutakubbako tebabeewala baba bagamba nti ate owe Burundi oba owe Kenya alimu egamba nti naye akuleminga ebibyo byennyini kati beera mu sisitemu abakugu ne bawandiika ebyabwe ne babiwa certificate ne mufuna waliwo abawandiika esezo waliwo balooya babiwandiika baba abakugu si buli looya kati ne bamala ne mubitwala wano mu gavumenti ne mubiwandiika ate gavumenti nebawa ba ofiisa bayo basatu ne mubitwala Switzerland omulundi ogunaddako tugenda ku nzijanjaba y'obulwadde bwa sukaali tujja kusooka tumaleyo sukaali ono tulyoke tukwate ku bintu ebirala kati omulundi ogunaddako tugenda kuba tusomesa abantu sukaali bamujjanjaba batya balinako ejjanjaba batya eddagala bw'olibawa waliyo abatwala eddagala nga n'endagiriro gye bamuweereddeko agisuula ku kkubo kati abantu tubabuulire ofunye eddagala olunywa bwoti okola bwoti awo wetujja okuba nga tutandikira sabbiiti ejja naye waliwo abantu abaŋŋambye olwite wababuulira gye bakusanga oyogera gye bakusanga n'essimu osobola okuziba bagadde okunoonya ne batatawaanya nze nga babadde bakola ennaku zino kati essimu abatuwuliriza ndoza essimu nsabeyo gye basomere kati abatuwuliza tusangibwa Kasubi obutuka Kasubi Tombs oba ku Masiro ku main gate opposite awo waliwo abakyala abatundawo omwenge osobola obabuuza nti mundagirire ku kiriniki gye bayita Kimera Clinic wogituukako emanju waayo wendi so bajja nga babuuza Kimera Clinic ekyo kimu ekyokubiri essimu ngenda kugibawa so abatuuliza kugamba byebyo naye soko babuulire essimu kubanga bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa ate batuuse ate badde mu kubuuza tuwe ku ssimu y'omusajja abatuuliza essimu mukwate kalaamu essimu eri 0 7 88 29 55 78 abatuuliza eri 0788
29 55 78. era kati bajjukirize ddala nti wiikendi eddako bagenda kuba batandika okumanya enzijanjaba ya sukaali n'eddagala liwazuula limuwonya litya. Abatuuliza wiikendi eddako tugenda kwogera nti omuntu ayagala okuwonya sukaali w'omuntu alina kubeera naki, obuvunaanyizibwa bwakuwa eddagala buli ki, naawe alitutte buli ki. Nja kwawulamu olinywa otya, ogoberera otya, kiki kyolina, ddi lw'otegera ye nti owonye sukaali. Kubanga mu nsi teri yali alabye omuntu awona sukaali okujjako nze nasooka.